lunaku olwo lwabadde Friday ennaku z'omwezi zabadde mwenda kati buli mwenda mbeera lwenkuza birthday yange okitegeera so kati ku lunaku olwo actually twakitandikidde ku social media nga nva ewaka nenkwata bulungi ekirabo kyange nga omanyi tulina omuze gw'okusala cake omuntu n'afumba n'akola kibiki kati negamba ngenda kankole give back nga give back eyo nga ntono kati ate nemanya nti nno mu bwongo muli nengamba kati oba ogikolera wano esite tegamba muli ow'esite tajja kitwala serious kubanga ogwo omutwalo esite guba mutono okusinzira okitegeera bali y'amajja kati eri mukyala ate bw'ogugaba oli ate atya nnyo gw'amaanyi nnyo so kati netugamba olunaku nembagamba nti akasandi kange kalina ngenda kusala cake sigenda kusala cake naye ngenda kugaba omutwalo buli gwensanga mu kkubo nga nkusanze nkuwa omutwalo era nabagamba nti oba tomanyi kigambo omutwalo mu luzungu kiba 10,000 abanaku zibakitakola bagita 10k waliwo abakiyita ekidangamine waliwo bakiyita ekidasina waliwo bakiyita ekidapina okitegeera waliwo bakiyita ekiggo waliwo bakiyita ekitwalo okitegeera so ekyo ekiggo nga ngenda nkikola kigwensanga kigaba kati surprisingly twatandikira wali eri namawujjolo wogirira enkoko netuyimirira bone bajja batuguza enkoko twagala enkoko leero mazaliwa gaffe twagala celebrating nammwe awo netubawa ku mutwalo gwaffe netweyongerayo budde bwatukatanga tulina okugenda emoroto wala abategereyo wala budde bwali bugenda bungera saa ziri 8 twaka tusooka tuvuge ekyo tujja kikolera eyo kati netugenda tugamba tuddemu ekintu kyaffe kyetwabaddeko ekyokuba nti birthday tenaggwa omuwendo gwa sente zetwagala okugabira abantu baffe tetunnagumalawo kakati netugamba nga tuve netugamba mutandike eno kati ekyasinza okunemisa yo ye moroto kati nakavidiyo ako kakwata twasose kuwa nomo nga bono gamba gyebaleko bro okitegeera nsaba kuwa sente zange zino kati olinga dduka ate emisinde okitegeera nti sente ndoza boba tebakirabangako muntu oba kujja nakwa simanyi kati nendowooza nti bana abaana abato bo nga okitegeera twala bba bazikutte naye nga nabo basose twabyeri nga omugamba mujje naye nga bakulaga kirabika oba ntalo zabayitamu nnyo oba kiki nti oba wabbo bakulaga nga nti okuwelokaminga bamala kukakasa ndowooza tebasobola bo okitegeera tebasobola kati kugira kati akavidiyo kakwata nga kibaddewo netugamba naye omanyi bwe twasanze omulalo nga nno tukivudde namu kati netusanga omukyalo oyo bwe twayimiridde okulengera ensozi ndowooza ate naye natulaba obanga tuli baddugavu banne naye ndowooza ate oba ab'enjawulomu kati batulaba okitegeera ndowooza muli nayagala otubuuza how are you people okitegeera are you lost okitegeera ntugamba we are not lost actually we want to give you something kati nze natwesega nayengera eri kati of course kuba twadde ku mulamwa gwaffe netujjayo tumuwe twagenzera nga alina omwana omuto gwaweese n'omulala natugamba nva mu ddwaliro okujjanjaba mwana wange naye tebamujjanjabye nga siinaaki sente ekyo neyabyogedde tutandise omuwe twamuwadde omutwalo naye sika n'agamba nga ndowooza alaba abamu omutwalo balina dread ku mutwe alaba gamba abavubuka gamba ndowooza nga omanyi nakyo kiconfusinga kibanga bonosanga president w'eggwanga lino ng'ali mu primo oyinza obutakikiriza nti yeye nga for example nebakuyitako ng'ali mu primo ye bakitinze neggwe n'omulaba ng'ali mu primo oyinza obutakikiriza naye ng'ate kituufu mwali yali mu kutambula leero teyatambulidde mu convoy kati omukyala n'atwawunyisa bwe twamuwadde omutwalo nze nendaba nga yalabanga ekyenjawulo nengamba kati ono atalabika anyuma okuwa okitegeera nemugamba kakati kampe n'omwana mpe n'oli kati omukuuma omutwalo gwokubiri n'agamba why are you giving me the money you want to kill me you people who sent you me I don't have any problem you leave me to stay with my children netugamba no we are your brothers we are here just to love you okitegeera we are from Kampala biki okitegeera mukyala nga ayogera bunyi n'oluzungu alukola ki alumanyi naye nga kwegamba nti bo entegeera yaabwe bakyali mu ndowooza eri entegeera ate oluusi okitegeera anyway okusinza ku bo naye omukyala yatwewunyisiza kati izo sente n'azizza kati yalabye nga nzigana aziwa mukwano gwange nemugamba zireete nenewuunya nabadde mukyakwewuunya kati eyabadde ajja ku ggaali ng'omukyala agamba ye kaagende ndowooza oli n'amugamba abo bantu balungi bantu bava Kampala babadde bendoza oba yamugendoza badde bava kuyimba wali oba something kati nakomawo ate gye tuli ng'aseka n'agamba okitegeera kati ng'aseka kumugamba dino Ziza Bafana kati nti abantu beyo bakyaliwa
Kyakulaze ekigwe kye kyakujidde mu birowoozo nga Uganda actually tugenda celebrating emyaka 60 Uganda at 60 naye nga mu Uganda mukyalimu abantu we batabatane kitegeeza bano abantu betulonda tebali serious abakulembeze abajja ne besimbawo eri abantu abo simanyi kubanga ovuddeko kubanga osasula omusala kale muyinza okubanga mina byemukola ffe byetutaalaba naye nga amazima waliwo ebirina okusookerwako ebirabibwako nti tosobola kukola luguudo ng'abantu enjala ebakola ki ebaluma ate abantu abo ye gavumenti kitegeeza bwe bafa eggwanga liba likola ki mugenda mumaliriza mufunya ab'okumuliraano nga be bayingira eggwanga kuba liri empute okitegeera balina ebitundu bingi ebyokubeeramu so kati bwetunye Gambia ye wantu twakoze ne research nga n'emitwalo 3 ofuna kuba yo sente yo nkozi ya birungi okitegeera nkozi ya birungi era sikiwa nti ekola ebibi kuba yo sente ne bwogyesanguza obukyafu n'ogisula oli ajja kujja busanguleko ye yetwalire sente okitegeera so nze bwento endowooza yange naye nga kyanneewunyisiza naye ate kwamba tekyanneewunyisa nnyo kubanga nze mu kyalo gye twakulira eyo mu byalo Masaka eyo era still bw'ojjukira eddako emabega nga mu kusente era ezaaliwo kuba waliwo ebyo 2 5 waliwo 100 okitegeera kati era abantu okitegeera ng'omuntu naye kati okusinza ku mbeera eriwo ng'abantu banoonya sente ku kiriwo naki kikwewunyisa omuntu ng'alina n'obuvunaanyizibwa oba gwamba ekintu waliwo n'abantu abakometinze ku page yange ne bagamba wantu yewanyuma okuwasa omukyala okitegeera kubanga nti abasajja ekyo bakisanyukira nnyo okufuna omukyala nga oba mbeerero obanga livagining n'amwetandikirako ye nga ki ye nga ye gwamba nga yamuyigiriza kyakola ki kyayagala kati abantu baga nti lwakuba nti nga omanyi ekitonde ky'omukyala nti boba standards era ne b'omujja n'omuleeta eno bw'alaba nti ekiriko kwambala mini ekiriko okwambala wiivu kola njala mpanvu era naye ajja bikola ki okujja ng'osanze omutima omulala kubeera gye bali ab'emitima along the way wagabye sente nga mmeka ekyo kyange birthday yeno sobola ogyerabira mu bulamu bwo sisobola kubanga yabaddemu ekintu ekyenjawulo ate munnange ne neewuunya nti ne bannayuganda mu butuufu naddala bali ku social media beewuunyiza because bo okusinziira bwe bali kyobala kyanaze nti omuntu atambula nako akomawo wano nga bw'aba atambudde mu nsi ezikulaakulanye obulungi bw'akomawo wano aba asinga omuntu agenze ku ssomero okumanya n'okutegeera okitegeera kubanga ffe wano osanga abantu bangi nnyo nga muganda ng'omuntu yasoma naye ng'akulaga nti akyawala n'omuntu oba akyabinsana n'omuntu oba kyakyali mu competition etategeerekeka okitegeera osanga omuntu ng'akulaga nti musajja mukulu naye nga akulaga ayagala kuwasa mwana wa myaka 15 18 nga nokwetukatanatu kati ensi eyo bategazi batanafuna kutegeera omuntu kumanya nti kino kituufu kirina okukolebwa kino tekirina kukolebwa ombuuzizza ku biki ebimu ebyanneewunyisiza ka vidiyo ako vidiyo eyo nti ne maama wange yamutuuseeko era kinewunyisa maama wange okunkubira nanga njagala kwogerako naawe nti mune waliwo ze nandaga ka vidiyo ako bikiragamba omwana agaba sente akola ki bane banyabo ne basebo omuntu nga kyakulumya okulaba omuntu nga owaayo ku muntu omulala tusonyiwe ate era iffe tukitwalanga kya mukisa okugaba nti tetwagabye kwejalabya era tetwagabye kwesoma obiteeka mu vidiyo naawe olina kyoyigamu eyo vidiyo tulina nnyingi ezeewunyisa nga twagabiddeko abantu abamu oli naagwa mu luguudo nga muntu mukadde neweewuunye kugamba ate ezo zeewuunyisa okitegeera engeri abantu gye bajjaganyamu tomanya tuyinza nazo zita naye eyo twagikulaze endowooza y'abantu okitegeera olabe ekyokugaba tetukikola mu ngeri eyo kayoka tukikola n'ebintu ebirala bingi era abantu bakomentise ne bagamba Bafana waffe omutwalo muganda nga nti kyekiri kyeggambye nti ekyo kye nasazeewo okukola nti kyange kya mutima gwange bwe buzito bwange okitegeera ya kati kyobala saakikoze kwegerabya singa kwadde kwegerabya oba ate ogaba kyotalina kati tosobola ate gaba kyotalina kati mba njagala ngaba ekyo kyenna kiva ku mutima okitegeera omuntu kifuna era njagala okugamba abantu okugaba kyakabi simanyi oba okugaba sente kibi naye mmanyi nti buli kintu kyonna ekiyamba omuntu nga kigabibwa kirungi eri omuntu so bekyasanyusiza mune ekirungi era mwebale kubanga wekindagira nti abantu bonna banjawulo eri ate yakirabya obulala ate eriyo bekyasanyusiza kubanga abantu ate batuddiza they are giving us back olw'akantu akatini okitegeera omuntu akusaba kubuzabuuza mobile money agenda kulaba nga okitegeera just nti abantu basiima oba waliwo abakirabye nga bwenakikola oba waliwo abakirabye nti abadde akikola okuva ku mutima gwe oba okitegeera ng'akyetaaga kyobula teri muntu amanyi muwendo gwe nagabye wabula nabadde
nze sikayo mpolo kitegeera ng'omuntu aga nti saagala olyategeere nti nina bandaali eri awo wabula kantu kange kakumogolako buki bumogozi naye kyewunza ati akantu k'okumogola ate kakutte kuki ku bantu so yabadde birthday yange nabadde ngezaako ku giving back eri abawagizi baffe birthday ya myaka emeka muntu ajja kwebuuza oyagala kumanya myaka gyange anje muntu ajja ke birthday ya myaka oyagala kudduka nkuza birthday kati ebyera biba bya muntu ng'omuntu birthday eba ya muntu ng'omuntu birthday ddako tusuubire tulaga omuntu ate ow'enjawulo anti era kyekyo kyegamba nti birthday za njawulo waliwo tukola birthday kati wajje nakola last year nengenda nensala keke yange nenjaganya ne bakateyamba eyo ab'enjawulo nengenda kati weebityo ofuna kyofiringa nga muli mu mutima kikunyumira nga muli mu mutima kigenda kuvimbisaamu muli anti bafaani bo bajja kugamba omukyala ate fani kyagala omukyala ate omukyala bajagala ku myaka gyo gy'okuza ate fani tulaga omukyala ate fani wange omukyala amwagaza kinga wange lwaki fani taba n'owuwe ate nga nze owesi musaba okubeera n'omukyala obeera n'omukyala kati era nange nnina naye wange saagala mumukulaga kuba bwe namukulaga ate mba mutadde mu showbiz ate ye si wa showbiz ye waawaka wakufumba yakati nze ndi muki mu showbiz ya kuba guno gwe mulimo gwaffe